Sereko nabadde akolera omumenga musajja nga buloka akuba nenga tetene tudde nga waloka kakiika ine jassemwa amannyo nga kadi tebagimuwadde kakiika n'agamba tekisoboka nenga kyekyo wetulagasi wangu baganda bange olaba omusajja yuno Sereko Moses yabadde n'obugundi yabutegese kambalage wano ne akantu kano nga akaaba nako kakisi kangu kati komanda Magala Umaru tata I salute comrade kalinya balaga kana akantu mukalabi okumanya ebintu si byangu baganda bange ababaka nammwe kijja bino ebintu byatabuse president Kyagulanyi abagamba kyekino era kyekikolebwa that is NUP tewali kisobola kukyusibwa kyonna ky'abantu pate y'abantu abantu be bakama baffe akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi kalira bansereko sokola bensereko yuyo Sereko Moses box zileta atose owali waka wajitata ato obusimu abalozo ogenda baga bila busimu ekisoka tata nsanze okola onalebo katongole na mukamangi owalwaga sawu esebo tokyafunika esebo tata tuli nali mukwano go esebo mukama wange sawa zino buli wotuka esebo tata baga masereko Sereko Moses ofuse ekizibu munanga abantu bange nakusoka kwebaza abantu bange mwena bali ku social media nsiona mwanfude international ate international ko abusimu ina kamu ubiri usatu ona mutano sinategera kikyatu esebo mukama wange ngabwe nanyonola abantu bange ndiba MP abasinga banaka simu kamu bwamalo kuingira parliament ngakajjako yeze nabaganda Sereko Moses nina line 10 esimu zange abalonzi bangolode bazimanyi sagala mulonzi akube ku simu mwate esimu terikwa sokanagiterezeza esebo tata walwaze ekisobedde esebo mukama walwa akantu ke wagambye akantu katufukidde ogamba I cannot allow sir I cannot allow I can also box the speaker esebo ate wase masuti masamama fone tukumanyidde wali lwaki ambadde masuti ekinyamaza masuti onalebo katongole walwaga sausi abantu bonna bakiriza abantu bonna bagamba nti kadi ya NUP yange Sereko Moses ensonga lwaki ndani zobambalanga nalomubaka wa parliament esebo buli wamu abantu bonna tebaliko kawembe nosi bonna bakiriza bangambye Sereko tugenda kuwa akalulu esebo mukama wange yensonga lwaki natandise okwambalira langa sebo nga onalebo sebo Olize kulayira. Ese olize kulayira era abantu bange mwe nabakawembe nos naba basawusi ne Uganda yonna abaga mwetegeke mujje amasuti mukagolole bamama Gomesi muzoze mulungi muzitereze akaluna kamaze Sereko Moses olokotero gamba Bobi Wine nkwagala nnyo esebo akusoko katya oyo mukama wange munange oyo mukama wange sajja omwagati ye mukama wange tata esebo Kyagulanyi ayina masanya oli omusajja mama Kyagulanyi mulabe duka yakugezesa shako kyawededa tuyagala genda mukwatako mu ngalo mwebaza kyekidako mukama wange kati maganda bange abalonzi si bangu abalonzi omusajja bamusudiza alo omusajja wange bamusudiza oyo Sereko Moses naye akaluka ekawempi kadi tebadde nyangu section emu y'abafutu soja ebadde ku Magala Umaru section emu y'abakulembeze badde ku Magala Umaru endala eri ku Nalukoola endala eri ku Sereko Moses muganda wange tebibadde byangu naye transparency eri mu kakiiko ka electoral commission president yabayita n'abagamba mu abatuziika mu abatuzengulu ne bagenda ku ground Luyimbazi Nalukoola ku ground abaddeko for some time kubanga Yesegirinya bwe yalwala Luyimbazi n'atandika ground n'atambula ng'olaba ategeka emipiira ategeka buli kimu mukulu wange Magala baali bamusiba ng'ali mu kkomera naye bafutu soja abamu bamenyesa emitima nange ndi foot soldier
naye mbagamba ebigambo bino mubiwulirize bulungi bakulu bange ne bato bange. Nalukola Luyimbazi si muganda wa President Kyagulanyi, si muganda wa Secretary General, si muganda wani. Bino bye tulimu tuyina ekitugavaninga gema be bantu. Osobola okuba futu soja we Rubaga South, osobola okwera futu soja wo mu diaspora, naye nga ku ground waliyo bagendo kiikirira nga member of parliament. Ekibiina kyaffe kigezezzaako ku 10 okiwa 90%. Bwe kibanga kyabayita buli eyegwanyiza jje ne bajja ne bakola debate, ne mubirabe byali mu debate, ne bagenda ku ground ne babuuza misikiti, ne babuuza mu butale. Mweteeke mwenkola nti mukama wange bwagamba kino kyenkola. Bwe buwulize mwekerezia bwe bansomesa, obuwulize ne bwaba mukyalawo nga bamugye mu kifo nenga olina mu kampani oba institution mwokola, obuwulize kintu kikulu. Mwaba Nuupu mukuume discipline etabangawo. Tovaayo nti sijja genda muwagira kubanga sijja musupportinga tabadde wange. Idiocracy ebimu tuwetereze. Abamu bagatukubira abagambe Nuupu yeesazeemu, naye mukama waffe bwe mbanga mukikkiriza nti Kyagulanyi Ssentamu ye mukamaawo, ng'okkiriza nti Bobi Wine ye pulezidenti wo, ng'okkiriza nti oli member wa National Unity Platform, twagala buwanguzi bw'e Kawempe. Nze mikwano Luswa is my friend. Mamadi Luswa mukwano gwange mu motoka tubadde tambula babiri. Ekyokulya tulya babiri. Mu kuziika mwatulaba. Naye mu bulamu bwange nina ebintu byekulembeza. Mu kibiina ky'ebyobufuzi ndi wa Nuupu. Kye bagamba kyekyo. Pulezidenti wange ye Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine. Bwangamba nti kino kyekyo. Mu Bukatuliki kitaffe omutukuvu Paapa Ssaabasumba Paul Ssemwogerere oba Abasaaseredoti ne bampita ne baŋŋamba kino kyekyo. Mu Buganda Ssaabasajja Kabaka okuba abawulize kintu kikulu. Baganda bange, our main cause to fight against dictator Museveni. Ate nga tujja kuwangula, temutya. One day we shall overcome. Muganda wange Magala Umaru, weebale nnyo, weebale ddala. Olaze obukulembeze obwa kisajja kikulu. Nkimanyi bangi bagenda kunoonya bakuyozeeyoze. Nange nkwebaza. Luyimbazi Nalukola ensi ekutunuulidde. Kiri kye badde bagamba nti wayoga statement ya DP, ffe tetwagala bantu bali bati. Bw'oba oli wa Nuupu, beera Nuupu emisana n'ekiro. Bw'oba oli wa Nuupu, wuliriza abantu. Ssegirinya teyeesosolanga mu bantu. Maama w'obutale. Bino eby'amasuuti Luyimbazi genda myala. Kawempe North abantu Ssegirinya yabataakinga ku mitima. Bayina ebizibu bingi. Tobeeranga bassegona ngenza ku CBS njogere. Genda mu bantu. Genda mu butale. Abo be bantu ba Bobi Wine, baba bantu ba Nuupu, abo ababoda, abo bowe mujerega, n'abo ab'amasuuti banoonye Luyimbazi, nabo tubeetaaga, abo mu mabanka. Luyimbazi Ssegirinya ayagala nnyo abantu ba diaspora. Luyimbazi kikyogenda okukolera abantu ba diaspora community. Abantu abo bankizo. Luyimbazi waliwo bakwinizi bashagaala abali mu biyumba. Tetunafunayo mubaka dda mu kifo kya Ssegirinya kulowooza ku bashagaala bali mu deportation centers. Abaana abo ssente babasalako nnyingi. Nga gwe munnamateeka biteeke mu strategies zo. Twetaaga eddoboozi ly'abaana bali mu biyumba. Abantu b'ebweru amataka gaabwe babatwala. Abantu b'ebweru be bafandinga Ssegirinya okulaba nti erinnya lidda waggulu. Abantu be UK, abantu be Netherland, abantu be Sweden, Denmark,
South Africa, America, Canada, California, Japan. Abantu abo tubeera bidde nnyo. Abantu abo bankiso nnyo. Shock absorbers mu struggle. Abantu abo mubasabire Luyimbazi Nalukoola. Luyimbazi towerabira abantu ba diaspora. Abantu abo nze mu manifesto yange bali ku mwanjo. Because Mumira Sanaf is a product of Bobby Wine and diaspora. Full stop. Mumira Sanaf is a product of Bobby Wine and diaspora community n'abantu bo wansi. Nze diaspora community, diaspora. Nga sibamenye omu babiri aba bantu banjagadde. Abantu abayagala Segirinya. Abantu abo main cause yaabwe yakujjako Museveni. Abantu abo ekyaye obasuukusizza otya Luyimbazi. Nalukoola njakuwa akatabo ka Segirinya. Bakwinizi abambejja abali mu biyumba bashagala ne badaddi Dubai, Oman, Qatar, Kuwait. Tulina bamama baffe abakadde Boston, London abo bakubira ababaka abamu amasimu tebakwata. Abakyala abo mwe bajja banyigira ne bataata bakoowu ensonga y'obwakabaka Luyimbazi kabaka waffe. Kabaka waffe ababaka muti okwogera kabaka. Segirinya teyeetiriranga. Abakyala bapamukaawa baagala okuwulira oyogera kabaka. Olwanirya Ssemasonga 5. Segirinya yalwanirira abasibe. Luyimbazi Nalukoola njagala okikoleko. Noonya abasajja bapasita obayogere nabo. Mubeere nga munoonya abantu abo. Yayagala nnyo President Kyagulanyi. Luyimbazi twetaaga erinnya lya Bobby Wine nga teriva mu kamwako. Ogenda ku TV. Tobeeranga bampuuga bano basekona. Please defend the name of our president. Mu constituency yo waliwo ebintu by'olina otandikirako. Eddwaliro ly'abannakawemperiddewo. Eddwaliro ly'abannakawemperiddewo. Eddwaliro liddewo. Ambulance. Noonya abo abaana ba Segirinya. Noonya babadde atambula nabo ng'omukulembeze. Banoonye nga tebannawaba. N'ekirala Luyimbazi Nalukoola wuliriza ebigambo bino. Weemansule ddipi bulooku abantu ku bikolwa byo. Tugenda kukuwagira enkya eggaali ngireeta abantu mutwe n'amafuta. Enkya tugenda mu Kawempe.